ebintu bingi waiso ebibadde mu ggwanga bomu waziwulidde ne bomu eyo zadde nakaseke waliwo yabadde kabalagala era yabadde nabweru eriyo n'endala gye baalemesa oba munyegenyege naye zino nkola mpya ndowooza eno tekinologiya w'ekyasa kino tugambe nti bomu zazeemu kye ŋŋamba obunkenke n'okutiisa bannayuganda kubizeemu nga bazzeemu okutega ebibaluka biseera gye buvuddeko tuzze tuwulira zibbomu ze bajja batega mu ggwanga Uganda bannayuganda ne babeera nga ku bunkenke obutagambika nga balowooza nti oba oliawo waliwo abatujju abaagala okulumba eggwanga Uganda balikuba ewaluma kyekintu kyekimu n'olwaleero ekizzeemu okulabika batugamba nti waliwo bbomu ezaasangiddwa e Nabweru n'endala zaasangiddwa e Kabalagala wabula ekyayambye bannayuganda nti ezo bazikutte bukyali nga tezinnaba kutulika era ne bakola ekisoboka ne bazitaasa ne zitatulika ekireetedde bannayuganda okwebuuza nti luli emabega zizze zitegebwa bannayuganda ne balugenderamu abamu kubanga ezizze zibaluka zizze zitwaliramu obulamu bwa bannayuganda nga beebuuza nti yo Uganda terina intelligence emala kumanya nti waliwo abatujju abaagala okulumba eggwanga balikuba ewaluma ye beebuuza muntu kyo yagezaako okulumba eggwanga Uganda oddekuba nabigendererwa ki byalina beebuuza kubanga tewali mutujju alumba ggwanga lyonna nga talina bigendererwa baba n'ebigendererwa eitha okutwala obuyinza oba nga balina ekiwayi kye baagala okulwanagana nakyo okubaako ebyobugagga bye bakisuuza beebuuza nti abo abatujju abalumba Uganda ne bagikuba bakubayo bbomu emu bbiri ne badduka ne baddayo e Congo baagala kutwala buyinza bwa Uganda nga babunoonyeza mu bibira by'e Congo kubanga ADF yalumbako nga batuga nti ADF yeekuba Uganda era UPDF kyagiwaliriza okugenda e Congo erumbeyo ADF ne twebuuza nti enkambi za ADF ziri mu Congo abaagala okutwala obuyinza bw'eggwanga Uganda bakubira Congo UPDF yabalumbayo e Congo ne twebuuza nti kakati tesobola kuteekawo security emala ku nsalo za Uganda abantu abo ne baba tebasobola kuddamu kuyingira naye weewawo nga ADF ekyali e Congo UPDF ekyagikuba batugamba enkya n'eggulo nti leero tuwakubiyeyo abatujju bwe bati luli tuwakubiyeyo bwe bati twebuuza nti bo lwaki babasimatukako ne bayingira eggwanga Uganda ne batega zibbomu ne baddayo twalabako ku bbomu yakubwa mu Queen Elizabeth National Game Park nettiramu abalambuzi era UPDF nga gyeri e Congo ng'ekuuma abantu bano obutayingira Uganda naye ne bagitolokako ne bayingira twalabako essomero lye baayokya era abayizi bangi ne bafiiramu bonna bikoleddwa nga UPDF eri Congo ekuuma mirembe egezaako okufufugaza ADF butayingira Uganda kati abo bannayuganda we beebuuliza nti ADF yo training ennyo okusinga ku UPDF esobola okutolokanga n'eyingira Uganda neekuba neddayo ne batagikwatako Waiswa Mufumbiro azze okutangaza ku nsonga za UPDF eri e Congo ekuuma ADF ne ku bbomu ezitegebwa mu ggwanga erya Uganda. Ekintu kiri kimu kye tukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap. Era n'okwagala okukiikirira ebirowoozo ebitali bituufu kubanga toyinza kukiyita butamanya. First of all mu Uganda tewaliyo muntu yenna ku nsonga eno amanyi abonerezeddwa. Teriyo munnayuganda mu nsonga eno aliko kibonerezo kyabutagenda mu nsi ndala ne bakimuwa n'akisaavinga ne kiggwayo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi ku nsonga y'oluyimba lwe yayimba bwe najjanga wano oli nagamba nga ntagenda Bungereza kubanga aliko enkoligo lw'oluyimba lwe yayimba. Oluyimba lwe yalimba lwali lugamba nti fire bandem chichiman lulimi lwabwe lwa muziki lwa Bajamaika lwa raga nti bw'obasanga bookye bw'obasanga batugumbule bafumite ebiso
ne bamuteekako enkoligo ya myaka 10 n'atakinga responsibility. Mu interview yagamba I took responsibility, nakkiriza obuvunaanyizibwa obw'ebyo ebigambo bye nakola ki bye nayimba n'atabimenyawo naye nakkiriza asavinga. Ekyo nno kiba kyanjawulo Kayongo nokkiriza kubanga gamba ne bwe yabadde akola interview agambye nti nze yaluwandiika, nze yaluyimba, nze yaludirectinga, nze yaluproducinga era natwala obuvunaanyizibwa bw'okuba nannyini luyimba olwo. Tuli wamu? Kakati kyabwewussa oli okwagala okuddamu okuvunaana omuntu abonerezeddwa olw'omusango ogwo. Omusango gwali gumuvunaana ng'agamba nti bannaffe abo tebandisa kwegamba nga abataddeko extrajudicial killing ekitali olwaleero mu levu yeyo y'obukulembeze newezenza ndibadde zikyali nsonga ze ng'omuntu alina olutalo lwalwanirira olw'okununula bannayuganda. Era kyeyava yagambye nti ali cautious kubanga wayimiridde buli omu amanyiwo. Toyinza gamba nti omusajja bw'omukubamu ttooki ayina abaana be, ayina mukyala we, talinayo sitole yonna mu kibuga. Kwaffe mu kibuga sitole tuzimanyi. Talinayo sitole yonna mu kibuga nti wabisiike, talinayo sitole neki naye abayimbi gwe towawulira, gwe gy'obeera towanuse. No radio si ya muziki aye bwe bakuliyeyo towulira bigambo, tobiwulira. Kayongo yogera bali kuwulira muna abantu babiri ebigambo gwe wali owuliddeko nti ye wakisiike. Kakati omuntu yenna ajja leero n'atandika okwogerera interview ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ekisooka tali factual, aba tali factual, aba si wa mazima. Ffe ekitutta n'okubeera ne His Excellency Robert Kyagulanyi nti mu by'obukulembeze ebya Uganda bya ddala yajjawo okubeera omukuusa, ebintu abyogera nga bebikola ki bwe biri. Jema ekiwandiiko kyewandiika nti ono akiwagira tekisobola kuba kituufu kubanga mu Jema tekuliko omuntu n'omu yakaligibwa n'asavinga kibonerezo kya myaka 10. Njagala bamumpeeyo nkugambe ate nga bamukaliga bwe bakugamba nti tukukaliza emyaka 10 togenda mu nsi eyo kitegeeza obadde by'olina okukolayo bye bakutayiriza okugendayo. Yali muyimbi nga mu myaka 10 emabega Kyagulanyi lwafune ettutumu eryandibadde limusobozesa okuba ng'agendanga okuyimbawa nga Bobi Wine e London. Naye ne bamugamba olw'oluyimba lw'oyimbye togenda kola ki. Ate era mu kuluyimba yabakakasa nti sifaayo ku ebyo bye munaasalawo era n'atekinga responsibility. Bw'okeranga ku makya ne bakubuuza mu kooti nti watta nti enatta tukusibye emyaka 2 n'otawanika wadde mukono gamba nti nina abaana nalwala badde saba munkenderezeeko ku kibonerezo nogaa nti anze kankisavinga emyaka 2 gye munsibye. Kitegeeza otuukanye n'ebiri byogerako era ekibonerezo kye bakuwadde okikkiriza. He took responsibility. Zungu Haji Katerega yagala njogerera Warabu ekiwandiiko Katerega yakitaddeko omukono anti mugamba kati Secretary General anti mubuulira ye yabijjeewa anti kuba ffenna twabaddeko ku BBC byeyogedde byendiko kati era nze ye saamunyiigidde era siyinza kumunyiigira kuba singa twali bakubanyiigira abo abajjema singa twabanyiigira dda abaali bakulembera PFT nga ffe tetulina PFT baali batuula ku Jema. Okay? Jema era ffe mu byobufuzi ebyobukuusa tubirabyeko wano mu Uganda. Honorable Hussein Kyanju bwava mu parliament, okay? Jema yaita inamba kwa parliament. Mu 2018 mu 2018 single-handedly kwengambe ekigambo single-handedly abampuliriza njagala mumpulirize bulungi kubanga naawulira agenda kuwulira amanyi. Honorable Asman basaalirwa ebusoga nga ffenna tumanyi nti mubaka wa parliament atuukanye okubeera omubaka wa parliament
ng'agezezaako ebusoga emirundi egisukka ena emeka ena ne bakuriyetinga constituency mu Bugiri municipality. Waliwo omukyala wa FDC eyali azze ng'avuganya mu constituency eyo era nga yakola bulungi nakati akyali mu FDC ow'e Bugiri erinnya ndyerabidde ng'alina sapooti y'amaanyi era ng'ekibiina kya FDC newankubadde balina enkolagana wakati bonna baactivisti balukwago baani bonna nga bali wamu mu nkolagana nga balina okugenda okuwagira Namatende ekamuli nga by elections ezibaddewo zonna Jinja Rukunjiri nawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agendera ku kyekya ky'abangi kye baba basazeewo ebyobufuzi yakabiyingira ali mu parliament yakayingira ki ye ng'omuntu tebamanyiganye na Asumani tamulabangako tebogerangako tebamanyiganye kubanga Asumani mutabuliki oli yali wa bidongo ono munnamateeka musomesa activist wa byabufuzi tebalina bwe baali basinkaniddeko naye nzijukira olunaku olwo abuuza abantu mu kunoonyereza kwe lwaki Asumani basaalirwa gwalaba ku TV gwawulira nnyonnyola ensonga nga bwe zirina okunnyonnyoleza ekisajja kikulu abasoga tebategeera maanyi ge. Ani abuuza ebyo? Bobi Wine nga owekitiibwa Dr. Besigye Lord Mayor Lukwago abakulembeze bonna gwe bolamanyi olwaleero Honorable Ssemujju Nganda Honorable Paulo Mwiru bonna nga tewali alikwani kubasaalirwa era ng'ensi yeewuunya tibasaalirwa ensi ebyobufuzi yabakola ki ng'era buli omu alinawo ensonga gy'annyonnyola. Owa DP agamba byabufuzi kibi bya bibiina owa FDC bya bibiina kandidate waabwe ali strong tebayinza kumugjamu omufuna bulungi. Yes. Ensonga nesigala kati okusalawo ani agenda okutuwangulira akaki Akaluke Bugiri nga odds kubasaalirwa buli omu azigaana. Nzijukira bulungi nnyo Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu ghetto Main Street ghetto Kampala Road e Bugiri ali ne basaalirwa ne bakasukira amayinja nga nti oyo omusajja nedda ne bagenda ne batuula ne baddayo Nubianli nze Selector Devi ne tiimu ne tudda mu ghetto ne tutuula n'abayaaye ne tubabuuza kiki. President n'abapolota n'abanyonnyola ensonga eziriwo n'abanyonnyola liberation gyaliko n'abatunuza mu byenda by'olutabaalo lwaliko era lwaki Asumani ye mutuufu. Asooka okuva ettololo ku mupiira okujja okukyamako kubanga alina musajja mukulu gwe yayogeraganya naye n'amugaa nti delivery nga Asumani basaalirwa naye kiba kikwetaagisa kubeera weka ani Eldine Busoga musajja wattu n'asalawo first decision abasoga ko bamulabira nti tujatambula nono tuidatembeta naye era kyova olaba nti n'amaanyi g'abantu gatandikirawa Busoga ajje Bugiri ng'ensi yonna basaalirwa takyakisuubira. Nze alina memories nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja atuuka okuva e Bugiri nga ffe tuli mu kakaso naffe tuva eno tudde eri okusisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi tumujja mu kaka tulakita ke yali mwaka ebikajjo basaalirwa tumuddusa ku V8 okugenda okujoininga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'engeri gye yali asuubira abantu yakyuka. Anzije tandikira awo Waiswa. Eno ye aya y'essaawa eno
ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender. National Drug Authority. nga baliwo mune wamalako ennaku ye Milestone Junior